Poliisi evuddeyo n'etangaza ku nfa y'omuyizi w'e Makerere Tegu Emmanuel mbwetegeezeza nti ebisage ebyamutuusibwako abantu aba bulijjo bye bamuleetera okukkirira e Kaganga. Wano omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga bw'asinzidde n'ategeeza nti ng'omuvubuka ono bwe yava ewa muganda okugenda okumusabirako olw'ensonga nti ono yalina ekirwadde eky'obwongo ekibadde kijja bwe kigenda. Tugenda kutandika n'ensonga ez'omuvubuka w'e Makerere eyafa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa e Makerere. Akabondo akakulembedde okunoonyereza mu nsonga z'omuyizi w'e Makerere yali asoma obwa veterinary gwe bayita Tegu Emmanuel. Poliisi yakakwata abantu 7 abagambibwa okubeera n'akakwate mu kumutulugunya ku kiro ekya 27 awo mu maaso ga Centenary Bank e Makerere. Omuvubuka ono teyafiirawo naye ebisago bye yafuna ku olwo byamuleetera okukosebwa era yasobola okufa ennaku 7 oluvannyuma. Bye twakazuula okuva nga 27 biraga nti omuvubuka ono Tegu Emmanuel yali abeera ne sisita we e Namuŋŋoona era ku olwo nga 27 yavaayo ajje ku kyaki e Makerere gy'asabira. Ono sisita we yali yamugamba nti naye nga kyaki ziri ku muggalo, ye n'agamba nti nina engeri gye nsisikanamu omusumba wange era n'asobola okunsabira. Yasobola n'okukubira mukyala we oba muganzi we n'amutegeeza nga bw'agenda ku kyaki. Ono muganzi we yafunamu okutya kubanga omuvubuka ono abadde ayina obulwadde obw'obwongo nti ebiseera ebimu obulwadde obwo bumuleetera okukyankalana omutwe era abadde afuna obujjanjabi ku Maldmay wali Esseguku nga Dr. Linda gy'amujjanjabira obulwadde bw'omutwe, naye nga bwali bujja nga bwe bugenda bwe bufuna obujjanjabi. So ku ssaawa nga 4 ez'ekiro abapoliisi baffe abakuuma e Makerere bamusanga nga ali mabega wa main building e Makerere, waliwo kittanka ekiriyo nga ebitundu ebimu ng'ayambaddeko engoye ezimubikkako ekitundu. So abasirikale bwe basobola okumwebuuza nti gwani ate kiki ky'oyagala mu kitundu wano, n'atandika okudduka, kwe kukwata ate amayinja n'akyukira abasirikale. Wabula bo aba Centenary Bank olwamulabako ne bakuba enduulu nga bagamba nti yagezaako okubamenya okukakana ng'akubiddwa emizibu. Abasirikale ba private security abakuuma banka eyo balaga nti omuvubuka ono yagezaako okubalumba. Omu ku bo kwe kukuba enduulu ezaaviirako abatuuze abeeriraanya ku Lumumba okuvaayo n'okubadduukirira. Wano poliisi yategeezebwa mu Munnambiro okutaasa obulamu bwe, bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro newankubadde nga teyasobola kusimatuka nga wayiseewo ennaku. Waliwo area councillor w'e Makerere yakubira poliisi n'esobola okudduka mu bwangu n'esanga omuvubuka ono ng'akyassa era ne bamuddusa ku ddwaliro e Mulago. Enkeera waliwo omuganda we yajja nga yeebuuza oluvannyuma lw'obutadda waka era n'asobola okuzuula muganda we mu ddwaliro e Mulago nga 28. 29 omwezi ogwo ogwa June baasobola okubasiibula okuva mu ddwaliro e Mulago, naye nga famire eraga nti yali tannaba kutereera oba kudda ngulu bulungi. So oluvannyuma era embeera ye n'etandika okutabuka mpola mpola ne baddamu ne bamuddusa ku ddwaliro e Maldmay Seguku
ewa Dr. Linda abadde amujjanjaba obulwadde bw'omutwe. Bwe yamukebera omutwe baasanga nga obwongo bwali tebulina kikyamu, kwe kubasindika e Lubaga basobole ogenda okumukebera bakole kidney scan e Lubaga. Era we baamaliriza e Lubaga bagenda okulaba nga tebajja musobola, ne balyoka bamuweereza e Mulago gye yasobola okufuna obujjanjabi okuva nga lumu eky'omukisa omubi nga 3 omwezi guno ogw'omusanvu n'alyoka atufaako. Tetunnaba kufuna alipoota eraga ebyamuviiriddeko okufa, naye nga already abantu 7 bakuumirwa ku poliisi nga bateeberezebwa okwenyigira mu kikolwa kino era nga bagenda kusimbibwa mu mbuga z'amateeka. 5 wamu tulina abasibe 7 abalina akakwate ku kukuba n'okutulugunya omuvubuka ono. So tulina obujulizi bwe twakazuula omuli n'obutambi bwa CCTV obuva ku church. Waliwo buno obutebe bwe batuulako maaso ga banka eya Centenary ow'ebyuma ebyakozesebwa mu kukuba omuvubuka ono, twasobodde nabyo okubifuna, n'abajulizi abamu abaasigala mu mayumba gaabwe nga beetegereza ekigenda mu maaso nabo baatuwadde statement nga nnungi. So n'olw'ensonga eyo tugenda mu maaso n'okukola okunoonyereza, naye nga tusaasira omupoliisi waffe Sergeant Okwalinga abadde taata w'omwana ono, famire ye, ab'enganda n'ab'emikwano. Kibi nnyo okufiira omwana mu ngeri y'ekisaazisaazi bwe kiti, omwana gw'oweeredde ate nga olaba nti waliwo essuubi enkya okufuuka omuntu omukozi ow'amaanyi. Naye nga twagala n'okukozesa omukisa guno okuwabula bannayuganda oba abantu ba bulijjo ti mu biseera bingi oli waakuba enduulu bavaayo bulambalamba na bisi miggo ne batandika kukuba bukubi, ate tuzze tukiraba nti abalwadde b'obwongo era nabo batera okukosebwa kinene nnyo, nti babakakkanako ne batandika okubakuba mu kifo ky'okutwala akadde okumukakkanya, ate n'oyita poliisi neefuna engeri gy'emwongerayo okufuna obujjanjabi. Newankubadde ebifaananyi byalaga omuvubuka ono nga agobaganya abantu olw'eggulo olwo, naye nga si yenneeyisa eyali eyeeraliikiriza, kubanga tulabye abalwadde b'obwongo abamu oli agenda n'akwata ejjambiya, effumu, ekissi n'atandika okutematema abantu. Si kye kifaananyi ekyabaddewo, kiba kitegeeza nti ono obulwabe tabadde mulabe w'amaanyi eri abantu ba bulijjo. So tukubiriza abantu baffe okubeera abeegenderevu n'abazadde okusigala nga abaana bano ababa balina obunafu oba obukosefu naddala obw'obwongo tubeere nga tulina engeri gye tubalondoola n'okubakuuma baleme kugwa mu buzibu obufaanana bwe buti. So wano we tuli tulina essuubi ddene nti abali emabega w'okutulugunya omuvubuka ono tubayina era tugenda kulaba nti babonerezebwa maaso ga kkooti. Naye nga twagala okwebaza abajulizi abaavuddeyo naddala ba Church e Makerere abaatuyambye okufuna ekifaananyi ekituufu, n'abo bonna abasobodde okutuwa information ennungi.